base. For me, what I undertake move from door to door, from state to state, from country to country, from camp to camp, to ensure that we galvanize Ugandans and friends of Uganda to march back home. So please, ladies and gentlemen, much as the formal and official engagement is the annual convention, I request that this energy should last the next 365 days. Yes, alright. Tutandise n'omubaka oba n'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agezaako kuwa bannankyukakyuka ekigambo kye nti buli munnayuganda awangaalira mu diaspora twetaaga tubeereko buli muntu amaakinge ng'adda mu nsi ye. Era ebyo ebira bibasuubizza era nga bigenda kubaawo. Naye amawulire ki ge tulina olunaku olwaleero gwe mukwano gwange oluvannyuma lw'okufuba okwenkanidde awo tulabye New York Times omukutu ogusangibwa mu New York mu ggwanga erya United States guvuddeyo ne guwandiika omukomulamba nga gugenda maaso n'okugamba ebigambo bino wammanga ebikanze gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa. Bigambo ki gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza? Okusinziira ku information eyafulumiddwa kigambibwa nti no ba senior Ugandan officials omonga Mogase Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba babatadde ku crimes eri against humanity. Emisango gye babaguddeko gikuusa ku ky'okutoobola eddembe ly'obuntu, ku ky'okukkakkanya eddembe ly'abantu, ku ky'okuvvoola, ku ky'okukkakkana ku bantu ne bayisanga ekyonziira. Gye emisango nno gye babaguddeko. Wuliriza obujulizi okuva mu bantu 200 nga balumiriza omukulembeze w'eggwanga erya Uganda saako ne mutabani we gwe twandiyise Muhoozi Kainerugaba saako ne ba senior officers abalala bawangalira mu gavumenti ye era nga babalumiriza okugenda maaso n'okutta. Wuliriza gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza emisango gye babavunaana misango mikakali. Ekyo kyenjagala otegeere gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza si bintu bya kuliisa bijanjaalo mpiso. Babavunaana okutta, okucunya saako n'emisango emirala mingi nnyo egivvoola eddembe ly'obuntu. Emisango egisabumiitingiddwayo ku International Criminal Court mingi ddala era wenjogerera Museveni si birungi wadde n'akamu n'akeddagala. Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force BB mukugambye abasajja bawadde obujulizi obuwera 200 nga balumiriza abantu bannayuganda nga mwe muli ne pulezidenti abatwala Mwami Yoweri Kaguta Museveni okwoteeka mutabani we Muhoozi Kainerugaba kati yeegwanyiza entebe ya kitaawe okubanga agisikira. Jjukira nti n'ogwo omusango kuba obukulembeze bwa Uganda si bwansikirano. This is not an inheritance gye balina okutwala obutwazi through. Kati mumugatta ne ba senior officers abakolera mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni babavunaana okutta, okucunya n'emisango emirala egyekuusa ku kyoboola eddembe ly'obuntu gye gimu kujja sabumiitingiddwa mu International Criminal Court ICC. Era kati wenjogerera ICC yandibanga emwagalako kopi. ICC yandibanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa emwetaagirako ddala kopi. Jjukira nti nno omulimu omukulembeze w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu gwakoze si mutini era tetuyinza gutekinga for granted. Lwaki? Akoze omulimu ogw'amaanyi ennyo ogutagambika.
akoze omulimu okweexposinga regimu ya mwami Yoweri Kaguta Museveni n'abagirimu bonna naye abeexposinga ebikolwa byabwe byonna. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango tuwuliriza mbakulisayo obwakedde mwasuze muti eyo munansonyi okutandikira mu giya obutababuuzaako naye kansubire nti ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo nga tutambula over the weekend. Information gye tutandise nayo eri sensitive nnyo oba oli awo yeyinza okubeera ng'esobola okuzzaamu munnayuganda yonna gy'ali essuubi ku byonna ebibadde bigenda mu maaso ku byonna munnayuganda byayiseemu ng'agenda maaso n'okuba nga alwanirira eddembe ly'obuntu. Tekibadde kyangu, bannayuganda bazise mu bintu ebizibu ennyo. Munnayuganda ye muntu ali okwaboobe naye nga talinaayo walala wakuddukira olw'ensonga buli kintu kyagezaako okukola buli wamu waali wasinzirira okubeezaawo obulamu gavumenti emutaayizza emisolo buli wamu emutaayizza era bannayuganda olaba nga basobola okukola ne basavaivinga ne basigaza n'obulamu mu rigimu ya mwami Yoweri Kaguta Museveni omanya eggwanga erijjuddemu abantu abavumu ennyo. Oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza gwatannatweyungako ntikirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako abali mu diaspora Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, UK mu namba tumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Ebintu nga bikyatambula nga bwe nkugambye nti mwami Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we saa yonna ICC tebagibuuka. International Criminal Court ebeetaagako kopi byonna babikoze nga babatunuulira kati babagamba kiseera yessaawa. Mu toto waliyo ba officers aba gavumenti 26 abagenze maaso n'okulumirizibwa okubeera nga bagenda mu maaso n'okuteekawo embeera ne system evumaganya bannayuganda n'okubacunya abo be basuubira era be bateebereza okuba nga bawagira oludda oluvuganya gavumenti. Era abali ku opposition nga bakulemberwa mu Robert Kyagulanyi Ssentamu era bagamba nti ba government officers 26 embeera eno batandika giraga ku ludda olw'opposition mu mwaka gwa 2021 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingidde ebyobukulembeze ebyobufuzi ng'agala kwesimba ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Kakati nno bino byonna bwe byatandikira kwabo baali bagenda mu maaso n'okuwagira oludda oluvuganya gavumenti batandika okuyisibwa ng'ekyonziira, baakubibwa, baasambibwa, baasottebwa, baacunyizibwa. So gwe mukwano gwange gwe bitannatuukako toweeyibaala kino kiryatabaala. Kakati abo kwabo abalumiriziddwa njagala ompulirize bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo kugambye abamu kwabo abalumiriziddwa mu kucunya abantu b'ensi yaffe mwe muli Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni muwabulwa amaze ebbanga n'ebbanga decades of decades nga yali mu buyinza. Saako mutabani we Muhoozi Kainerugaba nga ye Chief of Defence Force kati eyeegwanyiza entebe ya kitaawe. Kakati nno Frank Kirunda President's Deputy Press Secretary yagenze maaso n'okulebolinga ba achuuza ababalumirizibwa nga ba political opponent ne goolo ey'okutanishinga image mbu ne goolo ey'okutanishinga image omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni.
nkugambye Kirunda Farouk not Frank Farouk Kirunda ono nga President is Deputy Press Secretary bano yabale Bolins oba yabatuumye bano bonna bagenda maaso nti the accusers ngaba political opponents ne goal y'okutaminatinga okutanishinga ekifaananyi kya mwami oli Kaguta Museveni nga tesisi bw'atyo bwabuwe bw'abadde ajja akwasaganyamu emirimu gye. Agamba bano sinakini bamusibako matugambuzi muli isango so tebeeyibaala mu bikolwa bye bagenda mu maaso n'okukola. Farouk Kirunda bw'atyo bw'ageze maaso n'okunnyonnyola eggwanga. Kalimu Han Chief Prosecutor owa ICC we bamuloopedde ensonga zino nti abalumirizibwa bali 21 mu kucunya mu kutta bannayuganda kati bageze maaso n'okubisoma. Kalimu Kara bayekana Chief Prosecutor okuva mu International Criminal Court gye buvuddeko ya state nga agamba office ejjudde n'empapula ezikola mu kunoonyereza ku lutalo ku war crimes ezigenda maaso mu Afghanistan saako ne mu Ukraine. N'abagamba so kiyinza otwala emyezi n'emyezi oba emyaka ICC okwanawunsinga oba oli awo egenda tandika okukola investigation ku keesi zino ziba zireetedde batandika okukwata ku nakyemalira boba batandika okunoonyereza ku mwami oli Kaguta Museveni ne gavumenti ye ku biki badde bagenda mu maaso n'okukola eggwanga naye babagambye essaawa zino chance n'essuubi libeere ttono olw'ensonga nti omukulu agamba nti emmeza ejjudde. Omukulu agambye nti ye emmeeza ssaawa zino ejjudde agenda mu maaso nakunoonyereza bakola investigation mu ntalo ezigenda mu maaso mu Afghanistan ne mu Ukraine. Kati so buno obwammwe bwa Uganda musimanyi akoze batya ate bakoze batya tebumuteeka ku pressure era tebimukubisa pressure. Oyinza olowooza nti wano mu ggwanga Uganda abakulembeze baffe basingayo okweyisa obi waliwo n'amawanga amalala agalina abakulembeze nga beeyisa nga bano Abannayuganda okuleka okugeza nga Sri Lanka. Sri Lanka y'emu ku nsi eziri dangerous oba ebifo eby'ettabbu mu nsi yonna. Be basinga okuba nga bacunya bannamawulire bakuba ba journalist bubi nnyo babacunya. Ate nga kigambibwa nti ba journalist bano bagenda mu maaso n'okuba nga basaka amawulire naye mu ngeri eri etiise nnyo. Kyokka bano bakozesa kigambibwa nti babadde bakozesa media eziwera 41 nga zirimu abakozi era bano bamaze okuba nga battibwa kyakakasiddwa nti bano battibwa olw'okusaka amawulire ku gavumenti ya Sri Lanka. Era nga bakugamba eggwanga lino erya Sri Lanka baliyita paramilitaries oluvannyuma lwa conflicts ezabaawo wakati w'amagye ne gagenda mu maaso nga geeyawulayawula. Ng'oggyeko ttiimu egenda mu maaso n'okukola ku ground esaka information yonna egimutuwa mu kifo kino yo yeekomiting providing details okubanga ebeera accurate okuwa report ezidevelopinga nga zizitamininga Tamil Homeland okubanga eweereza information ensufu nga wolaba wano ku Yugi Update TV we tubaweereza information ensufu etalimu wadde enfuufu nga tugyekennenyeza nga tumaze
sunsulamu ne tugikuwa. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Updates Vehicle sinzira obanga otuwuliriza agala otweyungako ekigambo subscribe wansi weekiri. So amawanga mangi agalimu obusambattuko ageetaaga okukwatibwako nga wolaba eggwanga lyaffe wano erya Uganda. Naye abakulembeze mu ggwanga erya Uganda abeefuula nti nno bagenda mu maaso n'okulumirira eggwanga ate oyinza okwesanga nga be bamu ku bagenda mu maaso n'okuba nga tebalina kibasalwa kubeerawo kw'abantu ensonga yaki eddembe ly'obuntu terifiibwako. New York Times weetuukira okuwandiika ku issue zino ng'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission kyekyandibadde ekisaale mu kuwandiika mu nsonga zino era kyekyandibadde kigenda mu maaso n'okuwandiika articles nga zino. Gavumenti oba oliawo nga teri aweya nezitegeera nti mu nsi eggwanga bannansi bayisibwa bati. Lwaki bannansi baba bayisibwa ng'ekyonziira? Ekyo gavumenti yandibadde ekola ki? Yandibadde ekitegeera. Naye lwaki tesobola bitegeera? Olw'ensonga nti gavumenti eyagala okuwamba obuyinza bwonna mu Uganda. Neddira ebitongole ebyandibadde nga binnakyewa, ebitongole byandibadde independent nga bikwasaganya emirimu ku lwabyo byokka n'ebijjako omwagaanya nebanga eruulinga nga ye overall ya wa buli kimu yeesalawo yeyina decision making ku bitongole bino. Ate ekintu ekyobulabe ennyo obanga bitongole bino tubiwadde authority namaanyi n'obanga bikolera waggulu wa mukulembeze, awo eggwanga gavumenti ebeegena kunafuwa era ebeegena kubanga etambulira mu nsobi zokka nga zeekola. Olw'ensonga nti gavumenti eba yayagala okwefuula kamala byonna, ekintu ekikyamu. Oli ku Yugi Updates Vehicle sinzo obanga otuwuliriza nyongera okujjukiza gwatanatweyungako ntikirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako bulambalamba. Tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo. Embeera nga wenkugambye gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati ojja kwesanga nga Uganda olw'okuba ebitongole ebyo bikolera muntu tebiri independent, kati waki kitongole kigenda kuvayo kulwanirira munnansi kyonna kijja kubeera kitya nga kitya okuggibwako obuyinza okuggibwamu mu office. So singa bino ebitongole gavumenti yali ebirekedde amaanyi gaabyo, tomanya Uganda yandibadde ewaddawaddako mu kulwanyisa n'okulwanirira eddembe ly'obuntu gwe mukwano gwange ali eyo. Kacola ensangi zino bannabyabufuzi abasinga abali ku ludda oluvuganya gavumenti akalulu okwawedde kano aka 2026 olaba nga bonna buli muntu ayayana kudduka mu ggwanga naye nga lwaki tubeera mu mbeera eyo nga kiringa ekigamba nti omuntu kasitaafuuka presidential candidate n'avuganya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, akalulu oluggwa ayina kutawanika butawanusi ng'ate ne kye bamunoonyeza oli yennyini yeerangiridde nti nno yalidde. Kati obanga gwalidde era ng'okimanyi nti nakalulu akalidde mbwenkanya, lwaki oba onoonya ate oli opponent wo? Awo bannayuganda ebyatugattira ne tuba nga tetusobola kubeera nga tubitegeera. Bannabyabufuzi kati abavuganya gavumenti olaba bonna badduse mu ggwanga Uganda bali mu exile. Abaali tebakwatagana Robert Kyagulanyi Ssentamu bali bamuvuma nabo kati obabuuza babitaputa mu ngeri ya njawulo. Ensonga zaabagezzeeko si kyakulimba, ensonga kyekituufu zaabagezzeeko. Bwe tutunuulira bonna abasajja ab'amaanyi abali ku opposition naye nga bakimanyi nti bannantameggwa teri ayinza bbawunyamu. Naye okuva bannayuganda bano ebazibuka amaaso tebakyafaayo ku ki, tebakyasinzira ku ki. Bo kati kibaagala ekibali mu bwongo bwabwe y'enkyukakyuka. Era we tukugamba nti nno gavumenti byesiba bikutuka ensangi zino yatega gwa caayi, towakana muyi wadde n'akamu n'akeddagala. Olw'ensonga nti ebikola byokka byetuusa ku bannansi baayo bikulaga nti gavumenti eno ekooye obuyinza. Kati Mwami Yoweri Kaguta Museveni kye baliko ne gavumenti ye
omanyi omuntu olwa mukulembeze ebbanga eddene otuuka okubeera nga wayina ekigendererwa kitwandiise mission ne wabeerawo ne ambition saako waŋŋambe n'ekigendererwa. Kakati mwami Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'ebingi okugaana bye yali aluubirira kati kyaliko ali mu kyakuteekawo ligase kubanga ebirungi bibalemye okukola kuva myaka 4 kati bagezaako kulekawo ligase nti ye mukulembeze afugidde ebbanga eddene oba myaka 5 oba 45 simanyi naye nga bino byonna bituusewo oluvannyuma lwaki lwa bukulembeze okugaana oluvannyuma lw'emyaka 40. Kati omuntu singa alemererwa emyaka 40 n'abanga byakola kati yeeyiya bweya kitegeeza omulamwa n'okutwala eggwanga mu maaso yalivaako ddera obukulembeze babusaana kukyusibwa ye aba alirayinze ku kintu kimu kukuuma ligase nti ye mukulembeze yasinga okukulembera eggwanga lino emyaka emingi so nga bannansi ate bwe bagenda maaso n'okudaaga bannansi kino si kibafiiririra era this is not their offer. Bo balwanirira ddembe lyabwe baagala kulaba ku Uganda empya baagala okulaba ku Uganda ensuubize baagala okulaba Uganda ng'ebintu bikkakkanye Uganda ng'eddamu ekulaakulana nga luli. Uganda ebiseera ebyaggwa mwe mwali ebiseera nga mulimu abasajja nga tebasomye naye nga bagagga ng'abalina amataka okulima balima ebyo byonna ebyobugagga byayambanga Buganda eno okulaakulana. Ne kaakati buli kintu ekivaamu ssente gavumenti yakitaayiza. Gavumenti mu kitaayiza neeyagala okyezza lwa nsonga gavumenti eri mu kuzimba lugimu yaayo. Ekyo nakyo saanidde okimanye kati bwe banga ezimba lugimu yaayo balina osooka okwavuwaza lugimu eno eriko bwe batakwataga ne bakontana deni bayiseewo abaabwe nga buli kimu kiri malidaadi saana. Nze bwe njogerawo ntyo saagala ompakanya olw'ensonga bwentunuulira ebigenda mu maaso ku basuubuzi nga bagenda mu maaso n'okubongeza emisolo buli kadde mmwe abasuubula engoye biki mu bizimbe wabanga emisolo gigenda mu maaso n'okulinnya lenti alinnya bagezaako ekintu kimu kukaluubiriza mbeera gwe indigenous Ugandani osobole okubyetamwa ove buli minisitule baagala jiddiza obusuubuzi baagala bubeere nga bebabukontrolinga kati asobola bukontrolinga ate nga mulimu Baganda. Kati kye bakola babanyigiriza gye mukolera embeera n'eba bubi ne babongeza musobole okupowa mupondooke mugambe wannyo waawo muve ku busuubuzi. Naye sisuubira nti nno waliyo eggwanga eddala erina amagezi okwasaganya obusuubuzi kubanga buli muntu ayina ekintu ky'aba ayinamu experience. Buganda eyimirizaawo eggwanga Uganda nga terimanyi era amateeka ago agabagibwawo agatawamwaganya kabaka ku interviewinga mu politics owa Uganda ekyo kyali kikyamu kitegeeza ensi ya kabaka balinga abagisalako ye kabaka ali mu nsi ndala n'abantu be bali mu nsi ndala si kye kitegeeza. Nagambye oli ku Yugi Update TV kosinzo bango otuwuliriza gwe natana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Kakati nno embeera weetyo weekyali nkugambye gwe yakatweyungako nti abasajja bano bagenze maaso n'okulumiriza ba government officers mu ggwanga erya Uganda mw'otadde Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba olw'okubanga bagenda mu maaso n'okuvvoola eddembe ly'obuntu okucunya n'okutta ne abduction. Kaakati nno bano babaloopye mu ICC International Criminal Court omusango fayiro zaatuddeyo dda baagala ICC egende mu maaso n'okunoonyeza n'okola investigation. Lwaki bannayuganda bayisibwa mu mbeera weeti nga balinga abatalina bukulembeze tebalonda balonda naye ng'ekituufu tulonda.
naye kakati wano munnayuganda aba alondera ki ku mbeera gy'ayisibwamu ne ku mbeera gye bamuyisaamu gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Nga sinnakutwala wala nakugambye nti no bannabyabufuzi abasinga badduseemu nga baagala okwegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu gye buvuddeko bano babadde balabe be era abadde alina okwasa esinga era n'avaayo n'abawa assessment okusinza ye nga bwakiraba. Naye okuva ababaka bano omubaka ki gwe tulina wano mulimu Honorable Ssemujju Nganda naye agamba nti ebintu abitegeera butegeezi kati bibana bali beewaana nti bo balooya bukulembeze babuluddemu nga bali mu bukulembeze waawo tugende katso nga balaba Amaki abazzeemu ng'agenda kubeera nga abadibya budibya naye laba gy'abatuusizza tebasobola wadde mukomekkerezaako mukunukkiririzaako ne kati weewuunye ye kamwa koogera saa zino wenjogere ayinza okuba nga looking for sympathy alisi bakwatagenda Robert Kyagulanyi Ssentamu baweeko ne kibayiiya nga ye bakiyiiya ddi njagala nsooke mukuweeko n'oluvannyuma tweyongereyo. Njagala mukuweeko n'onsonyiwa kakayiseemu n'oluvannyuma. I am okay. I left Uganda on 17th of June. Went to perform Umrah. I finished it. But I couldn't come back because of the terror and torture, which seems to have been normalized now, that people can be kidnapped, tortured, harassed, and nothing. That's why I've stayed away until I am sure that I don't have to go to the basement. Then I'll take a decision when I will be coming back. So how can you be sure? What kind of assurances do you need? I don't need assurances from anyone. At my level, I should do my personal assessment. As we are now, collectively, because this is not a personal issue, collectively, we will need to do something to recover our country, because our country has been taken over by gangs who will people on the road and take them for torture, and with some pressure abandon some and then keep others. So I will do what the people who have been away in exile do, and many of them have, including Mr. Museveni, who was in Tanzania for more than 5 years. Then he took his family to Sweden. Then they were in England. Human beings will always find a solution. So don't worry. I will do the assessment and I will be coming back to Uganda because I don't have any other country. At this stage, no, I don't want to disclose where I am because, first of all, I haven't settled anywhere. I was in Mecca. I told you I was in Mecca because specifically I had gone there for Umrah. So I am in and about. But finally, I will tell you where I will have settled. But it's also going to be, I don't think I'm going to stay here forever. So, but I'll have a country that will give me, that will accommodate me in the either few months or few weeks. Museveni comes to complain against security, that they are torturing people. But that torture is headed by his son. He's the one who abducted Lukwago Elias. And he said he had beaten him, he has urinated, he will not sleep. It is his son who abducted Mwanga Chivumbi and took him to a military facility. It is his son who was swearing that these opposition people, I have a list, we have only dealt with some others, will deal with them. So I don't know whether Museveni has become so powerless that he can't call his son to order, or both of them are pretending that he tells him, you go and hit them, me, I will go to the public and be the good person. They are just playing us. If I go to prison like the Honorable Elias Lukwago and Dr. Kizza Besigye, maybe the worst is Sam Mugumya, will I still be making a contribution? Yes, there can be a symbolic value in you being in prison, but you as a person, you will not be making the contribution
that you can make. But you can still do research, share information, coordinate with others wherever you are when you are not in Uganda. It's a personal decision, and I'm not saying everybody should get out of Uganda. It's a personal decision. There are those who will go to prison. There are those who will go silent. So every person and groups will make assessments, and then they will make a decision. So the decision I have made as of today is that I would rather stay out and continue talking and continue mobilizing rather than staying in Uganda and go to the basement, give pleasure to Muhoozi Kainerugaba, and then take me that Kitayaweya Muwanga is or Ziraweya Lukwago and Besigye are. So really, that's a personal decision that I made, and I don't want to ask anyone to make a similar decision. Our assessments will determine our. Ebyo natwabiwulira gye buvuddeko nabibaleetera era n'emibalaga mikwano gyange bali ebampuliriza ng'agenda mu maaso n'okunnyonnyola ensonga lwaki agenda sigala waasigadde era nga kirowoozo kye teyeebuuza ku muntu yenna olw'ensonga nti yali tamanyi nti bino bijja kutuukawo era n'abagamba mutusonyiwe kubanga ffenna tetutegerera kumu wankubadde Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobola obyaseesinga ng'obudde bukyali ffe tetwasobola byaseesinga era tetwamanyaako nti n'embeera eribeerako weeti n'agamba saawa zino sigenda kwatula wa wendi wabula wendi saawa zino sigenda kubeerawo olubeerera era nja kuvaawo newankubadde mulowooza nti kino kye kyali kinzirusiza mu Uganda najja for the religious issues era nenzimaliriza era nendaba nti tekinneetaagisa genda kuddayo mu ggwanga lyange Uganda lyenjagala ngaaki olw'ensonga nti nno sijja kubeera wa mugaso nnyo nga ntemeza mabega wa mitayimbwa nga olaba Tugume nga Samu Gumya nga olaba Berias Lukwago nga olaba Muwanga Kivumbi agamba tajja kuba nko kyagattako era nga bagamba yo kumusiba kisobola okugatta ku bannayuganda nga najjukirwa nga alwaniridde eddembe ly'abantu naye ate si bye eddembe lyebeetaaga eddembe lyebeetaaga nsobola okugattako kinene nnyo nga ndi eno omwekizairo so temuunderestimating era temunjajinga byali bigambo byeyaliko Kira Municipality Honorable Ssemujju Nganda. Olw'obudde munzikirize enkomaawo mbagaliza olunaku olulungi mukulike ey'obwakedde oli ku Yugi Update TV gwatanatoyungako kirya wansi ekigambo subscribe weekiri okikoneko obeere ng'otoyungako mbagaliza olunaku olulungi era mweraba.